Okay, according to the information we are getting, ladies and gentlemen, kigambibwa mbu ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya UCC, Uganda Communication Center, kiri likely okujjako internet anytime from now. Abasinga abali munda batugamba nti internet bagenda gijjako mu mpalo, era wayinza okubawo ebitundu mu Uganda ebitagenda kugibwako internet according to what we are rumors. Naye ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyo kyatandise dda okweteekateeka n'okutema empenda okussaawo omuwaatwa butya bwe bagenda osobola sharinga information that is needed okukozesebwa mu protest vote. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavaayo n'aendoosinga application emanyikibwa nga BitChat, era kati bali ku mulimu gwa kulaba nga bamanyisa abantu buli omu asobola downloadinga BitChat. Gwalaba video eno ng'oli wankyukakyuka nga tonaba ku downloadinga application eyo, then nebuuza kiki kyokola mu ggwanga Uganda. Buli lunaku ku makya nga tannabasimbula, Robert Kyagulanyi Ssentamu asooka teekayo reminder n'abagamba bannaye buli omu afune BitChat. Omukutu guno gwa BitChat tegukozesa internet, gukozesa Bluetooth. Nti wogudownloadinga tekako Bluetooth ojja kulaba abantu abali in a radius of 100 meters. 100 meters bwe bugazi bw'ekisaawe. So omuntu ali mweyo distance frame muba musobola communicatinga. So it is going to be like a chain. Nti oli wabanga ali in 100 meter radius asobola sharingira omulala netambula. So campaign ya Kyagulanyi ne NUP is for each and every Ugandan nga munankyukakyuka, every change seeking Ugandan okubanga downloading the application eya BitChat. Uncle Lumbuye naye alina ensonga zaagala okubanga abannyonnyola ku nsonga za BitChat. Bwe wenna alaba video eno, make sure you subscribe, share the video, and of course leave a comment in the commentary section. Verse strange. Ojja genda ku Google Play Store otekemu ekigambo, otekemu ennyukuta BITCHAT, ojja gulaba omala ogudownloading. Bwomala ogudownloadinga ogende mu notification eri waggulu otekeko Bluetooth. Bw'oteekako Bluetooth gujja kugamba nti open this app mu setting. Bw'onoogenda mu setting nomala okuaccept buli kyonna kibakugamba ku ssaawa oyo, accept buli option yenene ku app eyo gya accepting, allow. Era weneemala okugamba nti ya allow ejja kulaga no wansi nti you are ready to chat. Kati wano wekulaga nti you are ready to chat, wali waggulu ku ssimu yo waggulu wali waberanga akalaga eryanda oba ne network muko app eyo wajja kulagawo engeri y'obutwe bw'abantu obubeera bujja kuba buzanya bw'obutu red. Obuntu obujja okulaga nti waliwo abantu abali nearby abalina app yennyini ng'eyo bwe musobola okucommunicatinga nabo. Nabagambye nti app eno egenda kukozesebwa mu zono kyeki nti abantu abali mu kitundu ekimu mu meters nga 10 oba meters nga 5 bw'oteekako bw'oinstalinga app eyo ne muno nagiinstalinga mwena ne muteekako Bluetooth, eba ejja kulaga omuntu oyo ali mu area eyo, ali mu area eya meters either 5, ndoza Bluetooth ekoma mu meters ndoza nga 5, meters 5 kwa 25 kwa 3 Bluetooth wekoma. Kati meters ezo 25 kwa 5 ejja kulaga abantu abalina the same app ng'eyo nga bali ku ejja kulaga nti kuliko omuntu ali online nenga abantu abo ejja bakulaga, then you can chat with them okulaga nti eri active. Mukitegedde bulungi nnyo. So tolowooza nti ogenda kubeera e Kampala okyatingena waki okyatingena wa BitChat. No, tekisoboka. It's a zonal app. Naye ng'era in the process bwe tubeera abangi mu meters 5 nga ffenna tuli connected, kitegeeza nti esobola okutambula eggwanga lyonna ne tutambuza information. Kati ngenda kugamba nange genda o downloading BitChat ogiteekemu, naye ekolera ku Bluetooth. N'oba toyina internet egenda kukola
ompulya bulungi noba tolina internet egenda kukola kubanga gye tulina option yokka ey'okutambuza information nga begenda okubeera ku lunaku olwo so gidownloading ogiteekemu okitegeera onangambye between 10 to 50 meters yes era sibadde mukyamu between meters 10 kwata bluetooth weteekeddwa okukoma naye omala oginstallinga wali ng'omaze okuteekako ejja kukulaga location okkirize location naye ogiteekeko then omala oteekako location ejja kukulaga abantu abali active abalina app yeemu ng'eyo then bwe munanga mumaze okukwatagana mujja kuba nga mwera bulungi nnyo nga mukyatinga bulungi nnyo alright kati awo tumaze okutegeera kibayita akantu ako mu downloading azini nga bwetulinda okufuna ebintu ebyo tusobola okukola ki okufuna mu ngeri eyo alright ndowooza katutandike video eyatuleese olwaleero mu butongole video tugenda gitandika tutya ngenda gitandika nga mbategeeza nti the power of the people is stronger than the people in power. Amaanyi go comrade wange, amaanyi go oba gwe muganda wange olina amaanyi okusinga abantu abali mu buyinza. Nti amaanyi g'abantu g'amaanyi nnyo okusinga abali mu buyinza. Lwaki g'amaanyi nnyo? Ebintu byonna byonna bigenda mu maaso olwaleero biraga obutiitiizi bwa Museveni nti amaanyi g'abantu takyageesiga kuba gamuvaako. Njala tutwala mu kisago n'okwebaza Reverend Father atwala ebbendebende ly'e Masaka obubaka bw'otuwadde olwaleero tubuwulidde era njagala buli mugenda obunoonye ku NTV obuzannye asindise message n'agamba nti bannamagye mwefuge mutuzizza mu biseera bya Idi Amin bannansi we baatiiranga abasirikale nti bannamagye ekifaananyi kye mutandise okusiiga musiigira ddala eggwanga nti lizzeeyo mu biseera bya Idi Amin Dada abantu we baatiiranga amagye nga n'amagye gatya abantu olw'ensonga kwabulangako omuntu oyeesiga munne nga kisinzira ku bikobero amagye bye gakola mu bantu. Era n'agamba nti mwabategeka okulonda muleke abantu beesalirewo bw'oba toyagala buyinza kukyuka wandibadde okyogerawo lumu nga bwe ntera okubagamba nti amaanyi gali mu bantu y'ensonga lwaki Museveni yali badaga nti nina emmundu sigenda tteekawo okulonda naye alina okudda mu bantu bamuwa amaanyi gammwe kati atwala essaza ly'e Masaka bw'ati bw'agambye nti amagye mutandise okuteeka ekifaananyi kyennyini ekyali emyaka gye7 kasita abantu batandika okutya amagye nga amagye gafuuse ekizibu eri abantu kitegeeza nti yo gavumenti eba egenze nkiddamu kasita abantu batandika okutya amagye g'ensi kitegeeza gavumenti eba egenze era gavumenti bateriiwo. Nyandi Yosoferiti bahabulwa mwaba amagye abali mu yunifoomu z'eggwanga njagala obbategeeza nga nina bwe gisimufungize ekifaananyi omusumba kyabagambye Reverend Father kyabagambye ekifaananyi ekyo kyeyolekedde mu magye ate ng'ekifaananyi ekyo kibi. Muganda wange mujja kubulwako emunywa amazzi ate ng'obudde bugenda tuuka nga munnansi alina okwenyigira mu kutereeza eggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka. So nno muganda wange njala kugamba ali mu magye nawe ali mu ghetto structures buno obaka njala bukusindikira. Museveni ne banne tebaagalangako mirembe mu nsi yonna gibeewo bo bakolera mu buvuyo. Era Museveni tasobola kukozesa famire ye oba baana be oba baana babaganda be bakozesa mmwe bannansi nga batadde mu mbeera embi ate babakozese. Tewali Museveni gwakozesezza n'asigala nga tamugjeewo kubanga taleka bujulizi. Museveni yakozesa abantu bangi nnyo mu nsiko mulwanira olutalo abaganda yamaliriza bonna abassi abaali basigaddewo abamuyabako mu lutalo yajja tomu ku omu mpaka n'olwali akyabajjawo. Kati gwe kisaati waabwe muganda wange ghetto youth Museveni tana kyakwetaaza. Yatuuka n'ekiseera n'abaana n'abaterawo operation Wembule abaava mu nsiko bakadoogo n'abayigisa Jeno Kayanja mu Kampala mukono wa Kiso n'atuukako n'e Masaka n'atuukako n'Empigi ng'anoonya abaana bonna bakadooga abaafika mu lutalo lw'ekinaana n'abanoonyesa Jeno Kayanja n'abantu ne batta omu ku omu
n'abasaanyawo nga tewakyali abanja. Kati gwe muganda nge bagenda kukozesa, njala kujjukiza era njala kutegeeza Museveni tana kyakwagaza, ayagala kukozesa. One, twalina ano muganda affe Zebula Mando yaganda buganyi oda za Musaba naga muzeyinze byongamba sibitegeera, sisobola genda kulumba kyali wange Kyagulanyi n'abaana benkuze nawo. Olwokuba nti Museveni kasita owulira ku kyama kye, automatically either you work or you don't work, agenda kujjawo Mando ne bamunyiga. Gwe kyali wange tomanyi mirimu sobi. Padde Sserunjoji gye yakolera Nyandwe, Padde Sserunjoji yakolera kale Kyezikayihura, Padde Sserunjoji yakolera Kakabajenda, Mutocha Chemba, nga bakwata ne batulugunya ne batta abantu ne babbanga ennago mu Kampala ne bazitwalira poliisi n'efunibwa bugagga. Padde yasembayo okubeera ku bizinga essese Sserunjoji Sobi nga y'omu ku bantu abattiringa n'okutema abaana ba National Platform n'obba waggoonya zibalye. N'atuuka okuba ng'alina n'emmundu nga teri amugambako. Ekiseera kyatuuka nga balina omutikkula omujjawo kubanga baali tebakyamwetaaga. Sobi yafa atya. Sobi baasooka ne bamweyambula ne bamuleka mu target. Musajja niyeeyiya olw'okuba nti yalina ekibiina ky'abantu bye yali amaze okukozesa. N'abagamba atandika okugenda okumanga amataka g'abantu ku mafaamu olw'okuba tulina ekibuli. Sobi ng'omulimu agutandisewo ne gurupu ye. Sobi n'agenda mu bitundu byali by'empigi eno mu Mugomba, n'agenda akuma ettaka ly'omugagga gye baamusanga gavumenti yamusindikira ate ebinja ebire by'abatemu ne bakuba Sobi ng'akabizi ne bamukuba ennyondo ku mutwe ne bamununamu n'omusaayi. Sobi baamukamula ate Museveni akamula n'omusaayi n'agenda n'agukolerako ebikolobero n'omuzimu gwo ne gusitasituka. Sobi ne bamunyiga. Kati gwe wa ghetto structure osobola okwenkana Sobi, osobola okwenkana Mando, osobola okwenkana abaana abalala bakoledde Museveni. Gwe bakubuzaabuza tena kyakwagaza. Oyo Emma Kuteesa Omunyarwanda kazini wa Janet talina kyakwagaza. Be bakutadde mu mbeera embi. Christopher Damulya yakutadde mu mbeera embi. Abaana bali mu masaba mu South Africa, abali bali Canada yakutadde mu mbeera embi. Lwaki akusindika? Oli wa poliisi, oli wa majjo, oli waki? Gwe bwogo bw'otula n'obuuza baŋŋamba ogenda okuba abantu mu tteeka ki mwe ŋŋenda obbakubira. Boyi wange sooka owulirize bulungi. Gwe ghetto youth sooka obuuze lwaki Christopher Damulya ali mu mateeka ga Uganda wa poliisi ate asindika nze nnyugunya ate nze akola emirimu gyange egy'okubba ennago ate ŋŋende nfuuka omumenyi w'amateeka. Sooka obuuze ndi mu tteeka ki mwe bantadde singa nfuna ebizibu bagenda kuntaasiza. Teri agenda kutaasa kubanga banakwata ojja kgenda omuwako obujulizi temumanyize baboyi nti nze nali byange abayayi ne bansalako ne baŋŋamba gwe tukuwa olukusa ogenda otukubira ekyabula oba ogenda okuba abaana ba pipupa ba foot soldier bw'okola omulimu gwe ogw'okunyaga. Ekirala n'emisango gyonna emikadde gyonna tugenda gikujjako nti alaali nga bakuwadde ng'ogenda ne gurupu yo nga mugenda mucunya abantu. Community egenda kukwata, community egenda kunyiga bakujjawo nga nnyoka asigadde akaba ne kitaawo nga tosose kwebuuza tteeka ki mu bantadde lyengenda okopalatingiramu. So muganda wange nja kugamba ekigambo kimu, mwegendereze nnyo Museveni kuba talina kyabaagaza. Ekyo mukiwulidde bulungi nnyo nga nfundikira Katonda Mbaka omukulembeze yennyini akugambye bw'ati. Buno bubadde obubaka bwe. Telling goons that are named ghetto structure that anybody that is seen having a national flag in their house or shop, they should be robbed. Now for context, Major Kuteesa is working with Damulira. Kuteesa and Damulira were tasked by Museveni to build a group of goons across the country. Those goons were seen on camera robbing people on the streets of Kampala, beating people, and one of the women they beat died, but no justice was served. This is a group of criminals
that are picked from different ghettos, and some are picked from prisons, and told that for them to have their freedom, they have to do the dirty work for the regime. And indeed, these are the people that you have seen on camera covering their faces, protected and guided, sometimes commanded by police and the military to brutalize Ugandans. Now you saw Major Kutesa among them, telling them to beat people, and not only beat, but telling Ugandans that anybody who is found with the national flag hanging anywhere in their businesses are going to be robbed by those goons. My answer to them is, you cannot intimidate the people of Uganda. There are laws, and at the right time, when the rule of law is restored, you that are abusing office and embarrassing the national uniform, you will answer for it. Now, to the people of Uganda, I say to you that you have every right to fly the national flag in your business. Hang it in your shop with pride.